Kaziwe Bashir mumpi munange atule ku video eno nja video y'olwalero Fred Lumbuye nawe bakutaginge njagala obeere ku video eno SP Asima Wile njagala obeere ku video eno yekolera Uganda muganda nge yekolera nja kusooka naawe kubanga nfunye intero era amawulire gano gatuuse wegendereze nnyo bu media channels obukuyita mu nnaku zino Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye essaawa zino baatudde ne bagamba abantu abamu abalina okuvaawo mu miransanafu yekolera Uganda abali e Uganda. So wegendereze nnyo media stations YouTube channels ez'enjawulo eziyinza okuyita muganda nge yekolera Uganda njagala kugamba ebigambo bino wegendereze mbagambye ku President Kyagulanyi waliwo embeera y'obulamu bwe kati njala mutwe ku video omutima omutono va ku video ey'olwayisi ya jjajjaawo ekyokubiri njagala message eno mugiwulirize wano mmwe mwenna abaagala ebifo simanya bwa baka ba parliament simanya bwa kansala simanya bwa meya basajja mmwe twabadde Masaka eyo ne tulaba obutalotalo muli mu kulwanira bifo muli mu komera mulwanira bwala pi bannayuganda bali mu kufa bannayuganda bali mu bawamba essaawa eno n'otunuulira oli nga lodi kansala oba kansala tannakolera n'abantu bamulonda naye nga akulaga anoonya kifo kirala njagala bwa meya njagala bwaki ffe ekizibu kyaffe kyakujjako Yoweri Museveni mwabagala obufo mutusaasire ffe tuyina nnaku tuyina obulumi obutalaba mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine nga tali ku ntebe yabukulembeze bwa ggwanga bakatongole tetujjangako kulwanira bwa kansala tetujjangako kulwanira bwa MP gwali eyo nga bw'otunula mu bwongo obwo nti bw'ofuuka MP kiba kiwedde oyambadde engule muganda wange olinga ekikolimo ky'omusabo era kolimira kubanga tolaba bulumi bannayuganda bwe bayitamu wenzigidde ku mpewo mu miransanafu gana amaziga gankaabye ne gampita mu kiwangwa bannayuganda bali mu kuwambibwa ne n'otunuli abantu bali mu kulwanira bufo omusimanya meya simanya biki ebyekisiru ebitayamba bannayuganda tetwagala tusibuka obwongo struggle eno President Kyagulanyi bw'afuuka president wa Uganda omanyi kyogenda okubeera president bw'afuuka president wa Uganda batokke omanye ekifo kyogenda okubeera bwe mwafuuka bakansala kiki mutadde ku tebo y'abannayuganda bwe mugenze mu parliament kiki mutaddewo muleme kwonona struggle kudda mu kulwanira bufo we are not after positions Museveni ali mu bakyankalanya n'otunuulira oli ng'aliwana bwezizingirire mbere mu myaka 10 ekyennyanja kivunda waggulu baganda bange tetwagala mutusse mabega tetwagala mutusiruwase bali mu kuwamba muyinza n'okwetegekera 2026 ng'ebyokulonda tebiriiyo kubanga ffe tuyinza obutatuukayo ku busungu bwe tuyina tuyinza obutatuukayo kati abo tuwaabwe tukifuna obuyinza no 2023 nga gwe watagalira eri olwana butalo simanyi oyagala bwaki muganda wange gavumenti eruma nga togiriimu muve mu kwewunza muli ku kaabuuyi kyokka ennyama yammwe mulwana obutalo abamu muli mu kuba bannammwe butwa musimanya njagala kifo kyabwe MP bwa Kampala muli mu kuba bannammwe butwa munjagala kifo kyabwa MP bwa Kampala bannageze etidde n'okutya muli mu kuba bannammwe butwa abakola mbu mwagala bwe MP bwe Kampala kati owe Shamim Malende obutwa mbu lwakweyagala kifo kyabwe MP bwa Kampala mbwa Shamim Malende kankwatagane ne kooti zagendamu waliwo kooti ya Buganda Road tuteekeko obutwa
bwe tuteekako Obutwa Kazindaalo kwayogerera oyo aba awedde. Can you imagine wetutuuse mbukankwata akazindaalo bannange ebintu bino biri serious. People are there just tebamanyi kiddako. Mushami mu Malende njagala kifo ekyo ekyamalende kanteekeko Obutwa kankwatagane na bano bateekeko Obutwa affe engeri gyagenda mu kooti ya motive Kasagga. Awe tutuuse. Ekyokubiri njagala kubagamba temuddamu kukompeyalinga mukulembeze waffe na Muhoozi. Gwe wenna ng'oli wankyukakyuka temuddamu kuteeka kifaananyi kino kya Bobi Smart Muhoozi. Abantu Muhoozi tebamumanyi. Kati nze katongole ku baana ba Museveni Muhoozi ng'ayimiridde n'Abanyarwanda basatu sina we mwawulira. Kati bannayuganda bule mwabakola YouTube videos noleeta kifaananyi kya Bobi noleekako ekya Muhoozi mumwe abali mutunda. Abo gambe mubaleke bafiire mu bafu bannaabwe. Muhoozi kati Diana muwala wa Museveni ani amumanyi bwafaanana ng'omusanzi Smart Natasha. Mubaleke tebamanyikiddwa temubatunda. Era mbagamba ebyo Smart Muhoozi biki ebyo temubyogerako. Mboozi za musabo. Lino eggwanga lirina bannannyiriryo. Muhoozi teyazaalibwa wano. Muve mukudda mu kwasamira bannayuganda mudda mu kutusiruwalirako nti tetutegeera. Gwe Frank Gasumbo zo yasama ndaba Computer Misuse Act tekwata. Oso walampa abaana ba Kyagulanyi wabadde ku Baba TV oyogera ebigambo ngenda kugenda beya naked. Gwe Kasabuni ngenda kugenda beya naked. Gasumba wabadde wa bujingo n'oyasama n'olumba abaana ba Kyagulanyi president wa Uganda. Noveeno n'oyogera ebyekisiru. Gwe simanya semyekozo sebisiyaga sebikyoyo simabi kyoyo oyo muvubuka oyo yekaabiza. Semisiyaga saagala kuleeta ebyawakola ku Dani ku mapeesa. Saagala bireeta ne bujja ne bwekaabya. Gwe nyini yavaayo wano n'otulaga nga Kyagulanyi bwe yakuyamba taatawo mu firebase. N'essaawa zino oleeta ebintu ebyekisiru. Abo namu baleke baalya banoonya engeri gye ne beekaabyamu ebiboozi ebyekisiru. Naye ensi ekola ki? Ebalaba. Ensonga z'enjogedde ezo nkulu. Yensonga lwaki nzikulembeza. Ngenda ku bulamu bwa President Kyagulanyi mbagambye nga ntandika video. Buli omu alina ky'asobola okukola. Oba osobola okugenda mu church, oba osobola okugenda mu muzikiti, oba oli musamize genda mu ssabo, oba oli mulokole genda mu kkanisa, omukristaayo genda mu kkanisa, omuadventist genda mu kkanisa, omupoto genda mu kkanisa. Obulamu bwa mukulembeze waffe mu busabire essaawa eno kubanga waliwo ekitali kirungi ku bulamu bwe. Ntegeeza nti mwenna mukimanyi bulungi nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda bano abasajja bazze bateekawo emitego okuggyawo obulamu bwe. Era n'ekisembyeyo bano abakulu olwo mission zibadde bakola okulaba nga Kyagulanyi bamuggyawo bunnambiro. Era Bobi Wine ali alukeesa ng'enkoko y'omutamiivu bo bwe balowooza. Naye genfuna agava munda era ag'omu nkubo. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine musharinga video mumusabire. Baganda bange bano abasajja basi, bano abasajja batemu. Buli balaba Bobi Wine ng'ali mu bazungu kati balabye ekyabadde eri ne bagamba ani amuyunga naye ng'omwana yabyekolera. Bobi Wine Kyagulanyi mitembo gino ekumanya gitemba. Essaawa zino bano bo abakulu olaba ku lugendo lwe yagenzeeko kwatambuliddeko state agent nga government ye yamusasizza tiketi alondoole entambula ze biki byonna
omusajja bamuyita nyirikonda linnya liri awo lya luvandimwe nyirikonda naye amawulire genfuna omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mumusabire baganda bange kubanga obulamu bwe essaawa zino nga bwe mukimanyi akutte ewaluma abakutte mu bbwa omusajja ali ku mazima kati bakoze diru zaabwe ne Bashir Kazibwe entegezeddwako alina okuba ali mu lukwe luno twakagabo mwabamanyi Bashir wasula mmwe omusajja lwaki temugoba mu kitundu nsula mpulira asula kyengera abasajja mubagobe kati vike kalyawo kakolawo kimwe bakyali bange kiboko squad gwomanyi kye baatukoze omanyi okwata ku mutima gw'eggwanga ne Katonda simanyi tusaasire mubiraasanafu ngenda mu kisiibo kusabira bulamu bwa president kubanga intero eva munda eyina kyeraga bagamba omwana muwoozi agamba nkoze nti akasajja nga kayina amasanyalaze buli kimu bakazi bwe bagamba ife okumuwa obutwa sente zaffe muzituwe nti omulongooti okuteekayo onaakikola nti nja kikola kakana amataage we bagajja ku makya mmanyiwo oyo Bashir Kazibwe Ssaabanyampi twakagabo naga mukakane kati bonna bali eyo basanyufu naye njagala bategeeza basajja ono mita Kyagulanyi Robert Ssentamu Katonda ye yamusindika naye kamba weko information ntono nnyo kubanga abanyampi kwebali abanyampi gwe sheyali nga video okole ki osirike muliriza bulungi bannayuganda muze mwetegereza ebintu ebimu ebigenda mu maaso najja nenjogera ku TV ya NBS eyo ne mbagamba waliwo omuzindaalo President Kyagulanyi bwe yali ayogera ng'ogwe NBS gwo gwesosoloba nga gudda mu bbanga nga gudda waggulu neŋŋamba waliwo smiling alert nti waliwo emmese ewunya bangi ne balowooza tuli mu kusaaga ne tubagamba obuzindaalo obwo tebuddamu busembereza President wa Uganda Robert Kyagulanyi mujja tukola ki NBS tetunagisonyiwa yalangaliza ati senfu ekyo ekibi paapa yakitakisonyiwa NBS yatukola ne baleeta obuzindaalo bwabwe ogwabwe guba mu bbanga guti ng'omukulembeze ayogera mwabiraba nga balonkinga aba NBS Museveni famire ye be balonkinga Natasha Broadcasting Services ebyo ne tusirika munnange kambabuulire ebyo nga bibeerawo Kyagulanyi musajja w'abantu era musajja abagamba muleke abantu bajje ne waliwo kye tugenda okukola kati okunyweza security kubanga kitaffe tajja tuvaako nga tulaba kitaffe tajja tuvaako musabire nnyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu health complications eziyinza okubeerawo zibeere nga ziggwawo kubanga Kyagulanyi waatuviirako mmwe emyaka 3 tewaddi walibaawo Kyagulanyi mulala n'ebitaano nze mbabuulidde gwalina essaala genda mu kyaki kati olinda ki ono buli lwozukka kubagamba ayi mukama wangaaza Kyagulanyi emyaka 10 obusajja obumuwa obutwa busikirize mukama agituulemu tyagituulemu mukama agituulemu Bikira Maria Mirembe Maria tuuza omwana mu ntebe mutangaza abalabe abamwetoolodde mutangaza abalabe abaagala okumugjawo taata mu mubiri gwe obulumi bwawulira musajja wattu mukuumire famire ye
omusiramu okube takbir emirundi musanvu. Takbir Allahu akbar, takbir Allahu akbar, takbir Allahu akbar, takbir Allahu akbar. Osaba omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga mu Busiramu Nabbi Isa aina wayogerera mu Qur'ani ekitibwa aya ya 135 nti wahili inak olulimi Luwarabu. Nyizo kwogera no Luwarabu kubanga nze byonna nabisoma. Omusami segendo gambe jajja God omulangira Nakibingi mugambe urra 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 za Kyagulanyi urra urra jajjaba baba babuleta Obutwa kazibwe nkaraba kasajja jajja soko kesinge mu bulago jajja soko gambye muite mandwa kubanga bana basajja sibangu. Bana basajja tebagala tukola kati bagala bajjo Kyagulanyi mulabadaba style mulabadaba ani abalimba. We know. Era ngenda kubalabisa mwenna ababadde mu ddiirwa eno ne mu mission eno. Kyagulanyi Robert Center president wa Uganda nanyini masanyalaze transformer Bashiri kasibwe ebibyo bijja any time from now ojja kakasa. Ne bana obusajja bwe weretera obusajja buzibu obusajja buzibu. Kati abamu diru mwagibaddemu kati nno kamba wa mawulire gano mugenda kutya. Omutima omunafu va ku video. Omutima omunafu va ku video. Akazibo tusasudde bwoto kantandike. Mwenna banna Uganda mbabuzaako nembebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Amanya gange nze Julius Katongole mubira nsanafu. Amawulire genna olunaku olwaleero si malungi naddala eri abakulembeze baffe. Asooka ye president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu eyawangula omuzeeyi w'emyaka 85 Yoweri Museveni kati ng'agenda mu 9. Wenjogerera amawulire gano gamaze okukakasibwa mu nsonda ezeesigika nenvaayo tubasabe musabire president waffe Kyagulanyi kubanga ne meetings eziteesa okumutta n'okumugjawo abakulu bano bazituulamu buli lunaku kubanga abalabisizza okutuuka ngo buli maawa bugendera wabweru. Njabategeeza mwenna banna Uganda gye muli essaawa zino kasooke mbawe amawulire ga Shamim Malende nkomewo gwa president lumbuye njatule ku video SP Asimwe n'abantu abalala kubanga wenzijja tewagenda kubeera muzanyo. Mwene musaagane Julius Katongole mu miransanafu. Shamim Malende abagenze mu ddwaliro lwayendoza mu kirabye. Uliriza bakadde bange ekire kikesezza olwaleero embeera mbaka Shamim Malende eyongedde okutabuka. Ngawe nabategeezezzaako olunaku lw'eggulo ku peegi ya Kojja Omugezi Extra inti the Nyampians n'emiti Nyamulengenzi bafubye kyonna kye bakola okugjawo omubaka wa Kampala. Waliwo omukyala gwe ngenda okulabisa ayagala kifo kya disitulikiti y'e Kampala. Yenga ye bwe bamusomera ati Shamim ali misango n'agenda mu Banyampi ne bakwatagana. Obutwa ne mubutambuza ku buzindaalo. Era drones zintegeeza nti mu mirasanafu Shamim bakamuwa obutwa emirundi 2. Era Shamim Malende njala wegendereze tugenda olunaku lwe wagenda waliwo abantu b'okyalidde ennaku ezo. Waliwo abantu b'okyalidde ennaku ezo. Now waliwo question mark. According to the intel, according to the information I'm getting from the reliable sources. Uliriza abagenzeeyo bababuulidde embeera omubaka olunaku lw'eggulo yavudde ku kitanda n'agwa. Bwe yavudde ku kitanda n'agwa Shamim Malende embeera n'etabuka. Naye nga yabadde ali kuba bali abamujjanja badde bali eri banina bye banoonya basanze ali wansi. Malende olubuto luzimbye. The stomach is enlarging. Olubuto luzimba. What causes that? Era olubuto luzimba buli ssaawa. Lwaki olubuto luzimba? Bw'omutunuulira Malende olunaku lw'eggulo n'olwaleero
ebigere bizimbye. Ebigere ebya Shamim Malende bizimbye. Era njagala owulirize bulungi. Bannayuganda Malende ntegeezeddwako omukyala ali mu mission ey'okugyawo Shamim Malende nga mukwataganye ne state. Mwenna mission yammwe tugenda kugyabya. Era abasajja abagenze ne mulumba results specimens ezatwaliddwa ensambya nga mubagamba muli mu kuthreateninga abasawo b'ensambya okufulumya results ze mwagala. Okufulumya results ze mwagala. Tubasaba recommendation letter Shamim Malende afulume eggwanga. Muli mutubuzaabuza. Is a member of parliament. Lwaki Malende takkirizibwa n'afuluma eggwanga? What is behind this? Nga bwe mubadde mu bikola abasajja bammwe. Basajja mmwe ekigenderwa kyammwe kiri ludda wa? Tubasaba specimens mwagale muziweereza ensambya Lubaga hospital. Ensambya gye mwatute specimens. Abasajja abathreateninga Yoweri Museveni. Why are you panicking? What is the reason of panicking? Gentlemen, ladies, this is serious. We cannot tolerate Museveni's nonsense when it comes to the health of somebody. Bannayuganda nze mbagamba ebigambo bino. Nze mbabuulira bano abasajja kati Malende embeera ye olubuto luzimbye.